yafudde ku ssaawa 10 ez'olweggulo zaagenza okuwera ssaawa 2 ez'ekiro nga bamaze omumuziika. Lwaki? Azizi eyawasa omukyala omukadde, nsuubira mujjukira bulungi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Azizi afudde. Ono yakyaka nnyo mwaka gwa 2018 oluvannyuma lw'okuwafumbirwa oba okuwasa omukadde omuzungu eyali Omuswidi ng'amusingira ddala, kubanga ono omukadde bagamba yalina emyaka 7. Omuvubuka ono nga yakaweza emyaka gyali 18 ku 19. Omukadde ono yali amanyikiddwa nga Monalisa Lassoni, era bajja mu ggwanga erya Uganda ne batandika okubeera nga bawementa ssente, era kyawuunikiriza nnyo abantu ebiseera ebyo omuvubuka ono omuto ddala ali myaka 14 okubeera nga wasiza omukadde amusinga almost emyaka 60. Abalala bagamba omukadde ono alina emyaka 8. However, okufa kwa Azizi ono kulina ebijjiddeko ebitali bituufu. Kigambibwa okusinziira ku banneiba mbu Mawanda ono yaggyibwa e Mengo gye yalinga abeera omwezi gumu n'ekitundu emabega. That means we tuba tuli mu June, yaggyibwayo mwezi gwa May, sinakindi omwezi gwa April nga guggwako, either mu April nga guggwako ba May, n'aggyibwayo Mengo gye yali abeera mbu n'aleetebwa ekyengera eri kumpi ne banneiba bana babaddeko ne bebakola ki ne beboogera. Naye mbu ng'azimbye ebigere ng'azimbye naki n'omumwa. Okusinza ku banneiba banene bagamba munira Azizi yafudde ekiro ekyakeesezza, yafudde ku ssaawa zabaddenga 10 olunaku olw'omukaaga. However, mbu era yaziikiddwa eggulo ku lunaku olw'omukaaga essaawa 2. Ekyo kisinza okweraliikiriza. Omuntu eyafudde ku ssaawa 10 ez'okumakya ez'olweggulo ggulaawo okubeera nga zaagenza okuwera ssaawa 2 ng'amaze okubeera ng'aziikibwa. Ebibuuzo bingi, ansa ntono. Mbu okuziika kwona okwanguyiriza okumuziika kyabadde mu taata we. Nina bbina nga nkuwa details gwe kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere.